Ya Kadama TV tuyina Kadama wano agenda okunnyonnyola ku boosi we omukyala mama nga ayina embeera gy'ateekawo okubeera nga ayina amagini g'ayagala omuteekamu naye nga tekinnabeera nga tannabeera kubeera nga ali successful mu kintu kino ky'ayagala okukola. Amuloota ng'ayina olugoye olwo lw'ayagala okubeera ng'ayisizaamu amagini. Olugoye luno lwe luli mu maka ate era ng'ayina engeri gy'alutwalamu ng'olugoye oluli special, olugoye olw'enjawulo. So aloose ebintu ate ebintu by'aloose era by'ebintu bye bimu ate byakedde. Omukyala n'amugamba kamukuwa akunnyonnyole ekintu kino kiri kitya, neegezaawo okuwulira omukyala ono ng'ate bw'oyiga ekintu kino kiyinza okubeerako. Bwe kikubeerako okirwanyisa otya? Halo nnyabo, oli Kadama TV? Halo Kadama TV. Sebo gyebaliko bale kuweereza twebale tulwanirira mukwano. Naye nina audio bulinga busatu bwendabye bu video nga mwe mulinako n'omuwala agambye nti boosi we mu nnyumba mwe yalootanga boosi we. Yaloota boosi we n'ebyo yali bigenderako awo. Kati nange n'ensooka nfunamu okutya bannange. Kitutte kati nze bulijjo kale nakitwala nti kiraka kya bulijjo. Naye ate leero bwe nakiroose ate ne mpulizanika audio kano n'engatagatta ebintu bino nga sibitegeera bulungi. Myezi ebiri egiyise mbadde nga kati nga bwenneebaka bwenzuukuka ku ssaawa 11 n'enkola byenkoze kati babeera bakyebase bonna abasinga obungi oba mama amala zuukuka then n'alyoka ampa emirimu egy'okukola like kuba we kiba kiddako mba nina oyingira mu nnyumba nsiimuule nnongose mbimanyi kuba nsula ku boys quarter. Kati ate mama abalina zuukuka ambuulire ebyagere tugenda okufumba lanchi then nsooke ntegeke ebya lanchi awo ndyoke nyingire munda. Kati so buli we nzuukuka nenziramu kyatandika emyezi ebiri egiyise. Nina ebirooto byendoota bannange. Ebirooto bino nga byo butuufu binneeraliikiriza. Waliwo lwe naloota nali ndi wano ewaka. Kati mama ono alina ekiteeteeyi ky'atera okwambala madamu wange. Kiri awo tekitegeerekeka, kiringa kya kikusikuusi, kiri awo tekitegeerekeka. Kale alina engoye nnyingi n'ekiteeteeyi ekyo buli w'okyoza kyekiteeteeyi ky'ayambalanga forever. Kati ndoota nga nze gyendi. Kati bw'amala okujja gyendi kati ne wabaawo omuntu ajja mu makkati gaffe awo. Naye omuntu oyo akyannemye okutegeera feesi ye. Omuntu oyo bw'ajja abanga ayagala okunteekamu oba shirika oba abanga ayagala okunzita simanyi. Kati mu mbeera eyo ne mbeera nga nnwanagana nga nsaba bwe mpita Mwoyo Omutukuvu ngenda okulaba nga Yesu assizza amaanyi n'asobola okumprotectinga kuva ku bano abantu. Obutankola kibaagala kunkola. Ekyo ekirooto ne nkyowamuka. Ekirooto kyo nze nkiroota. Kati olwaleero ekintu ekyo era kikomyewo. Maliriza bye nkola leero beebase nnyo baza okusesa essaawa zibadde 4. Kati ne ŋŋamba kannebakkirizeemu wano olubadde okuteekawo omutwe we pa. Ne ndaba era oyo omukyala kati mbadde wabweru mu kirooto, mbadde wabweru wa lumu yange. Kati ne wabaawo oli najja n'aŋŋamba, omuntu eyangambye simutegedde sijja balimba naye ng'ate ayogedde olulimi lwentegeera. N'aŋŋamba leero ofudde kuba oyo gwe bakuleetedde togenda muwona, konze gwe bandeetedde sigenda muwona. Ne mugatwala eri naawe okusaaga then ne nnyingira munda mu main house eyaabwe. Kati wano mu kakoliddo akateera ku nnyumba kwe kali w'oyitira then n'ogukamu n'omwesooka yaabwe bagyatulamu n'endala. Wazzeewo nesinkana mama mu kiteeteeyi kye kimu. Bwe musisinkanye ne mwekanga nnyo. Mba nfuluma bwe nti n'aŋŋamba Amariam jangu komawo. Kati ne nkomawo. Nyinza olaba nga wajja omusajja nga muwanvu. Omusajja oyo mu kujja nga muwanvu neetya n'ayaka amaaso.
kati bwe yasima amaaso nendaajana nnyo kati omutima gwange ne guŋŋamba Mariam totya Katonda ali naawe lwaki otya saba Katonda ajja kukola ki ajja kuyamba nenwanagana bannange nenwanagana mu kirooto nga bwe nsaba mwoyo nga ndaba amaanyi gakka okuva mu ggulu bwe gantaasa naye ng'omusajja ono alina amaanyi kati ate ng'ono omukazi agezaako okunkwata emikono nneme kulwana olunaku lumu kyenyinza okubagamba lwe namuloota kati mu kumuloota mu kirooto era twali tulwanagana nanjokya akantu ke yanjokya bw'obanga ojjukira bulungi waliwo ekifaananyi kye nakupositingirako baakiteekako na wano eno ku Kadama TV nayina engeri y'enkovu wano bwe bwatti wano ku sayidi y'eriiso ekyo ekintu nakifuna kuva mu kirooto kye naloota twalaanagana nnyo ne mukama wange mu kirooto nga balina bye baagala okunkola kati mu kumwesimatulako bwe ntalina kantu nga kalinga kaamulyo ne kagwa ne kampitako wano ngenda okuzuukuka amazima ga Katonda mu ggulu okulimba kubi nga mpulira ewantu wansiiwa ngenda okwetunula mu ndabiro mba nange nga nina akantu ka muliro era namulumba nze omanyi nina ekizibu kimu nti simanyi kusirika saamugamba nti oba nakuloosa ola namugamba kiki ekiyinza okutuuka ku muntu ayageze mu kinabiro n'anaaba neyeesiga ebizigo neyeebaka nga mulamu nezuukuka nga feesi yange eyidde kijje kiti ekyo nangamba naawe nze simanyi osanga olina bye walidde ono omukazi mu kuteekawo excuse mu kuwaayiriza n'okulimba akwata ekifo kisookera ddala ku mwanjo ne mugamba linda nangamba olaka walidde emiyembe mingi ne mugamba nkubuulire nze mu nsi gyenva emiyembe mingi tumanyi n'okulinnya emiti twalinyanga n'emiti n'onoganga bw'olya tegamba bulako ne mugamba ate nali nkozeeko kyoba ojjukira famire gye nalina buli kanaku ennyembe gyabanga mu nnyumba nga mugira ne mugyetamwa n'ogyetamwa nangamba kyakabya naawe nabye walidde biki ensirika naye omukazi nzizenga muloota emirundi mingi mbaloota nnyo nga banguba kati nekiriwo ekisinza okunkanga kiri nagenze ne myebaka ekyo kirooto kyekimu kati mu kumaliriza ekirooto ekyo omukazi kyava ŋŋamba ngololera engoye za bba wange kubanga agenda okumala ennaku 5 taliiwo kati ate nendaba nga nwanagana n'omwana mu kulwanagana n'omwana ate omukazi naŋŋamba sisita wange bali mu kujja waninja bagenda kujja ekiro ssaawa 4 nempawamuka mu kirooto nga sibitegedde baganda bange ngenza ozuukuka omukazi bw'azuukuse kyasoose okuŋŋamba golola engoye z'ababa zonna kubanga agenda amalayo ennaku 5 zibadde ziwera ssaawa 11 ntwala caayi mu ddiiro omwana y'omu gwe naloose mu kirooto n'akwata engatto n'aginkuba mpulidde obusungu neŋŋamba nkole ntya nejagala mukube ne neŋŋamba mukama nyamba kuba si gwe gusoose nga bakigezaako ekintu ekyo olwana bawoni nga ne bagamba nze njaba kuba ŋŋende ku poliisi naye ŋŋamba kubye nga ne mama waabwe waali mbadde ndi wano zibadde ssaawa 2 mbadde mulumu yange wano omukazi naŋŋamba enkya olweggulo sabuli wamu kuba baganda bange bagenda kujja ekiro ku ssaawa 4 ate nga naloose nga balina bye bali mu kukola ebitali birungi kyenkoze neŋŋenda ne mugamba enkya ŋŋenda kubukinga tiketi ku embasi yange nzirayo ewaffe neŋŋamba n'omusajja kuba omwana we bwe yankubye nagenze ne mugamba mpanize mukazi w'ebbanga ddene nkooye okunjooga nkooye okunkubanga sajja wano kummanyiira omusajja n'asirika kati omukazi n'awakanya n'aŋŋamba sigenda olodi nze passport number yange ngenda kuba ne kusimu yange passport yange kweri naye robooko ngina sobola okujjako passport number nenjagadde kulaba busiru bwa mukazi ono n'aŋŋamba sigenda kuwa passport nekyasijja gikuwa baye n'amugamba genda okuba ekifaananyi okisindikire Mariam ku ssimu omukubireko passport number ye weri ogimuwe mu bakozi bakafunaana abakozi balinga
yangamba abakozi 3 awo 2 bali ba Ethiopia omulala yali mu Bangali tebamalako contract makamuno bwe naddira mbigere yamala emyezi 6 naye like nagyo yagikola bugubi naye wayo n'abawa ssente zaabwe ye n'atambula n'agenda omuntu yajja okukola waakwatira ssente azisasule baganda bangadde ewaabwe ku myezi 6 eno ennyumba ku bunene bwayo omuntu ayewayo n'asaddaka ssente n'agamba kanziweeyo sika ssente nange kiba kikulu naye nze sigenda bawadde n'ekikumi ekyo kyo mbasuubiza tujja kufiirawo naye nga munsabire olunaku olw'enkya simanyi kigenda kubaawo naye nga nze olwedde Katonda ndi wamu naye era naye ali wamu nange kingenda okukola olunaku lw'enkya ngenda siiba nsiibye nga bwe nsaba mbeere nga ndi protected mu nsonga yonna egenda okujja kuba olwedde baganda bye bamugambako dda mwansuule kasasiro okitegeera kati nange bwe nabiwumanya n'antwala n'ansuula ku moolo nange n'enkomawo ewaka ne kimuluma kyamuyisa bubi nnyera yayomba olutalo lwali lw'amaanyi wano kati so munsabire baganda bange